w'eggombolola y'e Lubaga balidde obuuka eri sipiika waabwe Musa Mbaziira nga kino kiddiridde omu ku bakkansala okwemulugunya ku mivuyo egiri mu nteekateeka y'okugaba ebintu bya NAADS olunaku olw'enkya. Bakkansala nga bakulembeddwa mu Moses Luyinda ne Katabira Yusufu bategeezezza nti enteekateeka y'okugaba ebintu bino yeetobesemu emivuyo mingi era ng'olukala lw'abantu abagenda okufuna ebintu bino olunaku olw'enkya luliko amannya ag'empewo. Town clerk agenda kugabira abantu ebintu bya NAADS. Ne mu kusooka abantu be baleeta namba nga si yeetuufu. Twayisa abantu 195 olwaleero baleese 165 naye ng'ate namba bo gye balina gye baagamba nti tuwere ssente yali 10 ajali bina 95. Wabula kijje bakkansala mu mbeera bwe basabye sipiika okusooka okuteesa ku nsonga zino n'agaana okubawa omukisa ekibatabula. Ekiddiridde sipiika Musa Mbaziira kulagira bakkansala ab'ekywakyanye okufuluma ebweru kibaganye era nga wano ayimirizza olukiiko okumala eddakiika 3 bw'atyo n'afuluma ekisenge wateesezebwa. Si kituufu n'akamu kubanga bakkansala abo baalonda okubanga bakiikira ebirowoozo by'abantu baffe abali eyo wansi n'olwekyo buli kkansala lwayimuka n'ayogera aba akiikiridde omuntu ali eri. Oluvannyuma olukiiko luzzeemu era bwe bakomyewo balumiriza woofiisi ya mmeeya w'e Lubaga Zakimbeera Zemawula okwekobaana ne Town Clerk ssaako ne sipiika w'eggombolola eno okwagala okufutyanka enteekateeka za NAADS. Town Clerk akona evinze ne ofiisi ya mmeeya kubanga mmeeya being a political head alina netteeka akkirizibwa n'okuggala ofiisi ya Town Clerk n'okuwandiika ne bagoba Town Clerk. Saba bali tetubalinaako bino naye tusooke batutwalireko Town Clerk agende ewalala. Otherwise bwe kinaagala tugenda muwandiikako emikono tumugobe. Newankubadde olukalala olw'ebintu ebigenda okugabirwa olunaku olw'enkya lubadde lufulumye wabula lubadde terulaga bungi bwa bintu bye bagenda kufuna ekiwaliriza RCC wa Lubaga Anderson Bulola okuteeka Town Clerk ku nninga asooka atereeza enkalala zino ng'ebintu tebinnagabibwa. Amanamba g'amasimu tegakwatagana omuntu omu aliko ennamba 3 amannya ge g'enjawulo. Ennamba ezimu nfu enamba ezimu teziyitamu abamu bakubira ne bakugamba nze eryo siri erinnya lyange siyenze. Bulola ategeezezza nti yadde enteekateeka y'okugaba ebintu bya NAADS yankya si waakukkiriza nteekateeka eno kugenda mu maaso okuggyako nga Town Clerk sipiika ne mmeeya w'e Lubaga bamaze okuggyamu amannya ag'empewo era wano mmeeya asabye Town Clerk okutereeza enkalala zino. Nti lisiti eno erina ebizibu sijja kubikkiriza bibeerayo ne bwe binaabeerayo bajja bikolanga bo Idi ajja kujja abigabenga ye abiwa abantu balowooza nti biibo wadde tulowooza nti waliwo ensonyi. The errors which our colleagues have brought out, they can be rectified by the technical team that get on ground and said this is properly well done. Wabula Town Clerk Thomas Sentongo bw'asituse okwogera ategeezezza bakkansala nti tasobola kubulankanya bintu bya gavumenti. If there was any mistake, bring it on the table and we will find that. Kanso eno yesoose okutuuzibwa bukyanga mwaka guno gutandika nga yeetabiddwamu omubaka wa Lubaga North Abubeka Kawalya. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze.